Right, mbalamusizaako nnyo yonna gye musinza oba nga tuwuliriza kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku UG Update TV. Amawulire agaakagwawo kino kiri so concerned office eya CDF efulumiza ekiwandiiko era n'ekisindika mu European Union ng'etwala konsaani yaayo kyeyise humiliation ne threats okubatiisatiisa. Woofiisi ya Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba egenze maaso n'okuwandiika ekibaluwa kino ng'ekisindika mu European Parliament ng'egamba eri concerned nnyo ku byagenze maaso era nga bagamba baalumbiddwa gye buvuddeko emabega. Bagamba tebali batebenkevu bulungi ku byagenze maaso ne bikolebwa mu Parliament ya Europe okugenda mu maaso n'okubatiisatiisa n'okulumbagana Republican of Uganda ate ng'eggwanga liri independent nga lisobola okwesalirawo olyo ku lwalyo nga lisinziira ku ssemateeka waalyo. Era nga Muhoozi Kainerugaba agamba nti naye temugenda tutiisatiisa era temugenda tujja ku mulamwa, kino mukitegeere. Era tusobola okusazaamu all diplomatic ties ze tulina ne EU zonna ne tuzisazaamu ties tetulina kye tufiirwa ne tugenda mu maaso ne tukolagana ne banywanyi baffe abali mu China ne Russia ne tukwatagana naabo naye mulekerawo tutiisatiisa. Ate n'ayongerako ng'agamba genda mu maaso n'okubanga emagere ewa Bobi Wine tunyweza ebyokwerinda kubanga kino kitaasa ggwanga lyaffe. Tugenda mu maaso n'okuteekayo ebyokwerinda okutaasa bannayuganda kyayise for security reason. Era ng'agamba mu kiwaluwa mulimu ekigamba nti tukimanyi bulungi nnyo mugenda mu maaso n'okukolagana ne Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine. N'agamba saako ne embassy ya America ya US egenda mu maaso n'okubanga ekwese Robert Kyagulanyi Ssentamu emubuuzizzaawo byonna tubimanyi. Era ng'agamba tugenda mu maaso n'okubanga tusazaamu enkolagana zaffe n'amawanga ago ageenyigira mu kutiisatiisa eggwanga lyaffe mu kukweka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eggwanga lyonna erineenyigira mu byobufuzi eby'omunda ebyaffe ebya Uganda, our sovereignty, tujja kubanga tusalako nalyo diplomatic ties. Ekyo ekibadde ekiwandiiko ekifulumye mu ofiisi ya CDF Chief of Defence Force ng'agenda mu maaso naye ng'akanga aba European Union ng'agamba nti baabatiisizza byagenze maaso n'okuteesebwa mu Parliament ennaku eziyise emabega. Muhoozi akuyise kutiisatiisa babakanze era balinga abagamba nti nno bagenda kubanga badipendingiranga ku bo bokka. Agamba ffe tetukirinaako buzibu tusobola okukatinga ties zaffe nammwe ne tukolagana n'abasajja aba Russia n'aba China ne tugenda mu maaso ne tukola cooperations. Naye ng'ensonga egenda mu maaso mu Parliament eya Bungereza yabadde eyimiridde nnyo ku ky'okutyoboola eddembe ly'obuntu, okulwanirira eddembe ly'obuntu. Era ekitongole kino kyabadde kyogera mu Parliament baakoonye nnyo ku nsonga y'okuba nti eddoboozi lye baagaliwulire n'okulwanirira munnansi. Era baagambye ekyaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 mu ggwanga erya Uganda tekwali kulonda, yali just military operation eyakolebwa government ya Uganda. Era ne bagamba nti nno Mwami Yoweri Kaguta Museveni kizibu, naye si kizibu kya Uganda kyokka wabula kizibu kya Africa. Jjukira Mwami Yoweri Kaguta Museveni alicognisingibwanga mu Africa oba mu nsi yonna omukulembeze akyasinze okumalako ebisanja ebingi ng'abikulungula. Era oba
onoonyereza ku Uganda yafuuka kivume ekiri awo nti eggwanga erina pulezidenti omu okumala ebyasa n'ebyasa. Ekyo kyo kijja kuba kijjukirwanga. Kakati Muhoozi agenze maaso n'okusindika naye obubaka obutiisa agamba atakulekera naye tomulekera, ennyanja ekutta omira. Kakati ebigambo ebyo biwerekereza information eyafulumya eggulu eya Kowodde Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda mu Geneva Summit. Eno Geneva Summit erikogonizingibwa nga summit ey'amaanyi era Robert Kyagulanyi Ssentamu guno ogenda kuba mulundi gwakubiri ogigendamu. Bamuyise ng'omu ku ba main speaker abagenda okuba nga boogera ku nsonga za human rights violence ezigenda mu maaso n'okuba nga zikwasaganyizibwa mu mawanga ag'enjawulo. Kati nno nakyo kyabatiisizza era Mwami Yoweri Kaguta Museveni kyamusattizza. Era balaba enkolagana ya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amawanga gano ng'eyongera kunywera, kibatiisa. Oli ku Yogi Update TV kw'osinzira obba ng'otuwuliriza. Nagambye gwagala otwegatta kukkirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo akazito mukawulira kimwayagalizanga embazzi kibuyaga yandibanga abasuulidde mu mikwano gyange bali abampuliriza. Ngenda kubanga nkuteerako katambi k'omuntu omu ku ddoboozi lino musobole okuwulira ate biki munnange ye bye yannyonnyoddeko bye yakkaatirizza oba oli awo nze bye sitaasobodde kulengera. Abajja mu comment section mbeebaza nnyo mmwe abasharinga vidiyo mukolera ddala ekintu eky'amaanyi ennyo. Mwebale mugende mu maaso n'okunyweza amayengo ga Yogi Update TV. Mbagala nnyo, njagala mbatwaleko mu katambi kano n'oluvannyuma n'abongerayo. Kazija kusomera ebbaluwa. Baana okunywako ku kyayayo kyawanga. Ebbaluwa esoma bwete. Minister of Defense and Veteran Affairs, Uganda People's Defense Forces, Department of Defense and Public Information, MODVA, Headquarters, reference number UPDF/DDP I/83A, 13th February 2026, that is today, for immediate press release, caution to EU Parliament for abusing our sovereignty and minding in our internal affairs. Kati njagala agoberera Twitter ya Didigi engeri gyasengekamu ebigambo bye wenjaga nkulaze empandika nkulaze references ebbaluwa zonna features ziri mu bbaluwa. Kati gwamanya agoberera Didigi engeri gya phrasingamu ebigambo gyawandika ebigambo bye ne insult messages z'abawandise mu bbaluwa ye zenjagala okakasentera ebbaluwa yabadde ngewandikiddwa Didigi Chris Magezi nali kagifulumya nenga baganye gifulumya kyaganye. Wulira, for immediate press release caution to the EU Parliament for abusing our sovereignty and minding in our internal affairs. Omutogokka gukulaga nti oyo ram wa Didigi kandikire wansi. The Office of the Chief Defense Forces has noted with grave concern the most recent attack on the sovereignty of the people of the Republic of Uganda, whose heritage and independence is being threatened by the Europeans Parliament. Naumuza. Ebbaluwa evudde mu office ya akulira amaje nga yemulugunya eyo byonna ebyateeseddwako ebiringanga okulumba obwetwaze bw'eggwanga Uganda na buli kimu kyonna ekimusaako n'ebiri mu ggwanga Uganda nga bwe lyetwala bo nga bwe bakirowooza. Tugenze mu Uganda, tugenze waddako. We will not blow down to the threats of imperialists, and we are
ready to cut ties with the EU and shift our allegiance to our friends in China and Russia. Agambye tetugenda kukakuma vivi gaffe olw'okutiisibwa okwabafuzi b'amatwale abasibira mu bbwa, era ffe tuli beetegefu nnyo okusalako enkolagana yaffe wakati wa EU n'eggwanga Uganda, ate obwenyi tubwolekeze okubuza enkolagana yaffe eri mikwano gyaffe kuli China ne Russia. We have all the rights to defend ourselves from the imperialists and their agents like Bobby Wine, whose residence in Magere we continue to occupy for security reasons and the safety of our people, and we are soon turning it into a military barracks. Nti balina eddembe lyonna okwetangira babayita bannakigwanyizi obafuzi b'amatwale saako n'abo abakolera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, era nga ne bwetwogerera essaawa zino amakaage ag'Emagere tukyagenda mu maaso n'okugabeeramu olw'ensonga zo by'okwerinda. Owulira? Era gye bujjawo kati tugenda gafuula enkambi y'amagye. Kati ku bigambo Muhoozi bye badde awandika mu tweet bye mbadde mulya ku ground ne wenyiri badde before president, kiki kye muwulidde ekyawukana ku bbaluwa eno? Njagala osooka okwata obwongo. Tugenze mu maaso. We equally sound a stern warning to the US ambassador to Uganda, who is hiding Bobby Wine within the embassy as per our intelligence reports. Any country that attempts to breach our sovereignty will be punished in equal measures. Mujjukira Muhoozi kennyini yagamba nti akizudde Robert Kyagulanyi Ssentamu akolagana American Embassy era bamuterekayo, kati akize mu bbaluwa. Agambye bw'ati nti bonga bo mu ndowooza yaabwe kyenkanyi basindika okulabula kwabwe eri ambasada wa Uganda, ambasada wa America mu Uganda akwese Robert Kyagulanyi Ssentamu munda mu embassy yaabwe, bonga bo okusinziira ku bokesi bwabwe alipoota gye bubawa, era ne bagamba nti oyo yenna agezaako nnyo okuyingira mu kkubo, ogezaako nnyo okwenyigira mu kutyoboola obwetwazi bw'eggwanga lyabwe, wattu ajja kuba aloza ku bukambwe era ajja kuba afuna ekibonerezo ekyenkanankana nga bo bwe balowooza. N'ateekako omukono ku Lisi Musiru, PCSJ UK Mads Kano, Acting Director Defence Public Information MODVA/UPDF, ebbaluwa yeeyo. Kati before nga tetunagenda mu maaso, njagala nsooke mbabuuze ebigambo by'owulidde byawukana ne tweet za Muhoozi z'abadde akola nga tetunagenda ku nsonga ndala.